Amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero ga nnaku nnyo nnyini ddala okuviira ddala wali mu kibuga kya Abuja mu ggwanga lya Nigeria eri omuzannyi wa firimu ffenna gwe tumanyi obulungi Mr. Ibu. Amannya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story bw'ojjayo tugikolera ekisinga okubeera ekikulu lwaki ngenda kusaba osubscribinge tiwanine ku SMX Media stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Story gye wanilabidde MBs 200 wano ku SMX Media ogenda gijabira MBs like 75 oba 60 ensonga ki tuzikonvertinga zibeere nga ziwewuka. Nekyagweho nawe naye na business gye wandyagadde okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX Media osobola okubako enamba y'essimu gy'olaba tujja sobola okubeera nga tukwatagana mu kya business. Olina company product oba services zo providinga gwe nkubeera bukubize ku namba ya simu eyo tulabe engeri esobola okwasaamu engeri ya promotion ya business yo oba services zo. Badde nkyakutegeeza ku mawulire ag'ennaku actually gamaze ennaku 2 nga gasatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo. Neera gano amawulire nga geeg'okuweebwa obutwa eri omuzannyi wa Nigeria amanyikiddwa nga Mr. Ibu ng'amannya ge amatuufu bamuyita John Okafo kansobiremu ndi pronouncing bulungi ge mannya ge amatuufu. Bamuwadde obutwa neera okumalira ddala ennaku 2 amawulire gadde gatandise n'okulanga mbunera afudde paka olunaku olw'eggulu yavuddeyo ng'ali ku kitanda bubi nnyo bambi ng'embeera si nnungi ddala ne bavuga amawulire ne gavaayo ne galaga ye kennyini n'avaayo n'agamba bannange wadde naweereddwa obutwa naye temunnanga aba temumbikamba onfudde nkyali mulamu wadde nga ndi ku buliri bagezaako okubeera nga banzijanjaba. Okusinziira ku basabo ki kye baayogedde bagambye munera bampadde butwa okusinziira ne ku lubuto sayizi yalwo obutwa bwe bwamuwadde bwe bwamuzimbisizza olubuto awo nga woolulabye mu bifaananyi. Olubuto lwe yes wadde nga mujja omusajja mugimu munenemuko alinako ku lubuto naye ate kaakati olubuto mu ddwaliro gyali bwe lutyo lwabadde lwenkana okutuuka okubeera nga bamuwadde ekitanda. Okusinziira ku ripooti ziraga n'okusinziira ku ye kennyini agamba yaweereddwa obutwa. However ajjawo kiri ekigenze kisatulating ku social media platforms ez'enjawulo nti neera yafudde ye ng'omuntu tanaba kubeera ng'afa wadde nga yaweereddwa obutwa. Ekisinza okubeera nga kyennyamiza abantu kwe kusaba obuyambi ono omusajja kwe kuvaayo n'asaba obuyambi ng'agamba nange obulamu bwange bugenda nsaba yenna asobola okunnyamba n'essaala oba ne sapooti yonna ey'okubeera nti nira ssente ze nnina osasula mu ddwaliro teziriiwo. So abantu beewunyizaamu kaakati kubanga abadde bamusuubira okubeera omu ku basajja abagagga oba abazannyi abagagga mu Nigeria omwo olwa firimu gye yazannya etali emu ezitali 2 so nga bamusuubira okubeera nti nera alinawoko ku ssente esobola okubeera nga zimujjanya naye bambi adduukiridde n'omulanga n'asaba obuyambi bwa ssente asobole okubeera nga akiryaninga bbiru z'eddwaliro gyali mu kubeera nga ajjanjabibwa. On top of that n'abasaba essaala zammwe musobole okubeera nga mumusabira asobole okubeera nga asuuka bulungi. Updates zonna ngenda sigala nga nzikuleetera wano ku SMX Media gwe kyolina okukola ku subscribinga ebisigadde obindekere. Amanyi eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.